Yes, Red Zone TV kwali bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ate akyekuumidde ku mukutu guno nga siraba kubanga nkuwa ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula. Kkiriza nsooke nkusabe olayikinge amawulire gano kubanga gy'okoma okulayikinga oyambako updates okubanga zitambula ne zituuka ku buli muntu yenna n'abeera ng'afuna amawulire. Mabegakaawo nakuwadde amawulire ku mukutu gwaffe guli omulala abadde agugoberera nkakasa kyenjogerako okitegeera. Honorable Lutamaguzi naye yeegasse ku babaka ba Parliament abatandise okuvumirira enkola eno eya mobile sitting ey'okutwala Parliament egende mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bwe nakugambye nti e Masaka mu Buganda egenda twalibwa Masaka, mu Western Uganda egenda twalibwa mu kibuga Mbalala, then mu Northern Uganda twalibwe Gulu, mu Eastern twalibwe Embale. Abamu ku babaka bakiganye ekintu kino era Honorable Lutamaguzi yeegasse ku bano naye n'avumirira Speaker Anita Amongo n'obuli bwe ssente oba okwonona ssente y'omuwa musolo ezigenda mu kintu kino ekyokuba nti batambuza Parliament kubanga kino kirabika kiri mu kubenefitinga bamu ku baminisita nga bwe nnakulaze nti ezimu ku reports ziraga minisita amanyiddwa nga Haruna Kasolo Kyeyune ono nga ye nannyini hotel eri mu kibuga e Masaka egenda okutuuzibwamu Parliament era nga n'ababaka mwe bagenda okusuzibwa. Honorable Kasolo Haruna Kyeyune ye nannyini hotel gye bayita Solo Heights Hotel esangibwa Masaka era nga kigambibwa nti eno yabuukingiddwa Parliament lwe n'agenda e Masaka bano mwe bagenda okutuula, mwe bagenda okusula, mwe bagenda okuteeseza nga kitegeeza obanga amawulire agavayo gagamba nti minisita ono yakubye ssente eziwerera ddala zikunukkiriza ne mu kawumbi just kusasulira bifo mpozi n'okusulamu n'okukozesa hoteli ye nga Parliament ezze okubeera ng'etuula era nga kigambibwa nti ne mu bitundu ebirala abali Embale, abali mu bitundu nga Gulu, abali Embala nti era baminisita bandibanga be bali mabega wa ddiiru eno ey'okuba nti balaba Speaker akkirize oba adyekeddyeke Parliament bagitwala eteeseze bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bo babeere nga bafunamu akasente kuba be bananyinizi hoteli ezo ezigenda okuba nga zibasuza. Mu bigambo bya Lutamaguzi bye ngenda okukuwa ate awaddemu n'ensonga abasinga obungi gye mbadde temwategedde, abangi badde tebategedde nti Sheraton Hotel yateereddwa ku katale era naye etundibwa. Eno nga yeegasse ku hoteli ezizze ziteekebwa ku katale nga nazo za kutunda. Bino na byonna mbikuleetedde mu mboozi eno olunaku olwaliro. Nja kusaba olayikinge gy'okoma okulayikinga gy'okoma okuyambako information okubanga etambula ate na subscribe nga kikole kwatawo wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Kkiriza nga nkuwa ebigambo bya Honorable Lutamaguzi nsooke mpiseewokko akalango kano katono nnyo. aba Moto Online bakutegeeza nti gwe ayagala past papers, ayagala ebibuuzo oba notes okuviira ddala ku primary, okuviira ddala ku nursery, primary, secondary paka ku university, genda ku search engine oba ku Google. Teweetaga genda wa muntu yenna, genda bugenzi ku Google, teekamu www.mutoonline.com ojja kufuna byonna by'oyagala ojja bisangako. Balina past papers eza mooko, end of term, curriculum empya byonna, balina lesson notes, balina research report abali ku university ne research proposals byonna ojja kubanga ate obifunako. Njagala okutegeeza ate ku ngeri endala gwe ampuliriza omusajja amanyiddwa nga Haji Abudu omusomi w'edduwa naye akutegeeza nti gwe ayina ebizibu byonna ebikutawaanye bya buli kika byonna abikolako. Gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'oli gy'owulirira eddoboozi lino akutegeeza nti mutuukirire. Ne bw'oba toli mu ggwanga ng'oli bweru wa ggwanga oyinza okuba olina ebizibu bikutawaanyiza eyo oba ng'olina ebizibu byewaleka ewaka, mutuukirire. Namba ya WhatsApp yeeyo eri 0752444556. Kati tuwuliziganye ate nga nkuwa ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula ayina kyagamba wano ku nsonga ezo ze nkugambyeko. Wuliriza nzije ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo. Buli nkomerero y'amawulire ge nkuleetera mba nsoma obubaka bwe mwatadde mu mawulire ge twasembyeyo okubeera nga tubawa. Kakati mawulire ge nasembyeyo okuwa nakuwadde ebyabazonto ebyokuba nti baawulikiseeko nga bali wassale, nenkuwa ensonga za Akirewo Kivumbi n'embeera nga mwali. Kati obubaka bwammwe bwe ngenda okujja nabo ku nkomerero ya updates zino. Sabampulidde Patrick nze mbeerawo ng'ate mbaweereza. Okukulembera eggwanga lino kyetaaga kwe bayita collective responsibility. Era ensonga lwaki nagambye council nti omukyala nga boolaba Babalanda minisita okubeera mu Parliament si kyekikulu ennyo, naye ekikulu okukwatagana ne baatwala
nakola timu wakanabo nabagamba president yagamba teri kusengula abantu teri kusala bantu bibanja naye lwaki kiganya okugwawo wakikyatambula sikubeere eno nti ono minister ono omukyala yajja wano oluli professor gwe wakyaza Namyalo talina muntu we waffe Nakaseke gwe yali ayambye naye emirimu gye njiraba ewamwe wakatalina gwe yali ayambye si wakawoka ne mu district naye akola era bwoveerino nga mukyala Namyalo buziye bamuyita buziya ngamba nti newakubadde tayambanga ku muntu we waffe naye mulaba sinalabako ku bano bantu president balonda nga baheadinga ministries okukka wansi okuyamba abantu kubanga okukwasa honorable Debula Lwaboge wafa akikoze nnyekabula lya Ntonde usanga naye abantu kye baba beetaaga si bifo oyo omuntu ajja ku ground awali enjega agambe kino bagobya abantu ku ttaka ala disagani ala disakyusibwe nakiragirawo Babalana nti era disi bamugobe abantu nawulya nti ejjindi babasengula nti ani ala disi waayo mwagenzeyo n'atabayamba agende nebino ebyokuba nasanyuka n'oyo minisita simuwagirako minisita oyo Honorable Diana Mudassingwa alina erinnya ly'eddala liri Kajenyi Honorable Minister Kajenyi ati nkugambye engeri esinga okumanya yavaayo n'alagira RDC agubwa RDC ne bamukoba RDC but this is a junior minister bamuteka kati gwe bobeera senior bobeera administrative action RDC yalina amaanyi embavu eyenganga minister bwatu yali amanyi akaji anti kati ne mu government namo muri muranka bobeera omukubbo bana amaanyi naye bwe bakusembeza nga toli omukubbo obeera waawo nga olina ekifo kubani ono abakoleramu naye kyomukubbo naye oli Kajenyi omukubbo ensonga lwaki asobola disagende n'agenda ne bamwine kwolwa omulaba najja emisinde nga commissioner so kakati ffe tubasaba abantu bafa bawansi tebeetaaga bitiibwa beetaaga buyambi bayambe nzotera okumpulira kansoni nsiima nga ngamba abantu baffe nti bw'oba tondabyemu mulamwa lwaki ononda Lutamaguzi gwalolidde omubaka wa palamenti akyogera Kabegwe professor anti uliriza kati gwe jojja mu kifo kyo kozi oyagala bukozi teri ajja kwesimbako wayiseemu dda wayiseemu alhamdulillahi rabbil alamin omubaka wa palamenti n'olwekyo ssebo kyenkugamba bw'oba okolera abantu n'omanya nti nze ndi shadow minister naye ekitundu kyewaffe Nakaseke ebitundu 9 ku buli 100 bakyali ku bibanja lwakuba wendi njogeza n'amaanyi era nenzijjawo nenkola sijja kuwa mutwalo uliriza sijja kuwa mutwalo naye olina okubeerawo ku kibanja kyo n'obwera ku byalo ebyo ffe tusoma ebyalo bagamba wano ekibawa baali batwalawo n'ogenda n'obataasa wano ebbalatira baali batwalawo n'osekasa amanyi byenjogerako n'ogenda n'obataasa wano mu Lule baali batwalawo wano mu Lugono baali batwalawo Nakatandikira baali batwalawo olusozi lwe n'otunuulira buli kyalo wano Ebukalabi baali batwalawo n'oyimirira kakati otuuka ekiseera n'olabanga ekitundu kyonna ekigegge baali batwalawo n'oyimirirawo Kasambya Lukese baali batwalawo ogenda okwekanga ekitundu kyonna abasajja baali bakitwala n'okola ki n'oyimirira bw'oyimirirawo oba ne kapasite egamba omulonzi nti sigenda kukuwa mutwalo obongo bakola ki omulonzi omugezi bw'amanya nti nno nti ddala akyaliwo ku kibanja lwakuba wooli adde eri n'agomawo n'agamba Lutamaguzi jo president bwe yabadde wammwe Luweero ensonga eno yagitanyizaako nnyo naga teri kugobebwa ku ttaka wadde n'okusalirako so ndowooza nti president w'eggwanga bw'aba ayogedde ate nga ye fountain of honor ye head of government ye head of state ekyamazima nti ebyo byonna bigenda kukolebwako nange nzikiriziganya ne mwami Museveni bwe yayogedde naye yawula ebigambo mwami Museveni bye yayogera n'ebikolebwa ku ground
ayogera nti teri kugoba kutaka n'egenda anti ba implementers yemmwe anti nkugambye oli mukulembeze anti nkugambye nti olinayo RDC amukiikirira nze siikirira Museveni alinayo RDC n'egenda mu Luweero obuuze nti tebajja kubagoba gwe gwe mulundi ogusoosa okukyogerako anti gwe nkubuuza olidoboozi ly'abantu ekyo nkimaze kubanga profesa tewali kintu kikulu mu ggwanga ng'abantu kubeera ku ttaka abantu ne babundabunda ekisinga okutuluma abantu ababunzabunza abantu baffe mu ggwanga bajja wano ng'abasinga ng'abanoonyi b'obubuddamu owning square miles yes bajja mu lutalo lw'eruweero eyo abalala bajja olutalo lw'eruweero terunabaawo ne batandika okweteekateeka omwo nga basomba amazzi bakola bubayita odd jobs olutalo lwagera ne bayingira mu lutalo abalala Museveni baawulira nti awambye ne bagamba kakubye kati wano twegabanyeewo era kati kyova olaba nze ntwawo okwesiga ebigambo bya mwami Museveni bwendaba kye bali mu kwekola eyo egabira zi square miles eno otuuka e Nakasongola Nakaseke olwekyo kino kikugambye kimukyayi naye abantu baffe ab'e Nakaseke muwulidde ne Luweero n'ebitundu ebirala Museveni yagambye teri gwe bagenda kuddamu kusengula ku kibanja bw'olabye azze anso ogifunye era saagala weekwase saagala okubire na ekyo kyawedde newakubadde dalinake yabagabidde sebo genda ku parliamentary sittings kagundi yadde yazze engalo nsanga yazze engalo nsanga bulijjo naye bwatemberi owulira agabye amalole agabye amapikipiki ebibiina bya saka ataddemu bweziti naye yadde yazze engalo nsa tugendere n'ekigambo kyayogedde osanga munaataasa kakati sebo era nze sirina nanka njozayoza n'omwami oyo yamukyaziza mwami Shafiki Mwanje musajja muzibe w'amaaso naye is a very brilliant man amanyi n'okumanya is a very brilliant man sebo nkuyozayoza tulina bangi n'abalaba naye nga tasobola kuteekawo yadde akasiisira kimu tulina abeeraale mu bangi nga tesobola kuteekerawo bantu be nga baminisita ninako omukulu omu yali abaddeko MP naye nga mu kitundu kyabwe teyateekayo yadde kasiisira naye ng'alaba ng'MP naye obanga oletseewo leka tuwuliriza kansa awuliriza okujjako ng'oyagala kuŋŋamba nti okusoma kwakufiira bwereera kakati obanga olina contribution gy'otadde mu society regardless of which political party you belong to we welcome it kubanga nsuubira nti eyo gundi gye yataddewo tojja kugoba muntu wano n'abanuupu mugende musomera awo ezo sente zaamwe wa musolo n'owa dipigenda n'owendaaanti nkugambye oba lirye oba lya gavumenti ekuyambiriza abantu bagende mu skills kakati ofuna skills kakati ffe wano kye mutugamba ekyokutambuza regional parliament abantu batutaddemu nnyo olukongolo nga parliament abantu tebakyalaba bukulembeze buli muntu wakaaba nga takyafuna ddagala mu malwaliro abantu bonna bagenda mu malwaliro kalibe lya gavumenti ekyali ddagala abantu nga tebakyalaba amakubo gakolebwa naye nga bawulira palamenti eyisa ssente n'amakubo ne gakolebwa ekkongo abantu nga tebakyalaba mutindo gw'abaana be basomesa kubanga kati osanga omuntu awaka ng'alina abaana aba diguli 8 naye ng'omutindo gwabwe nabwo bonna batudde ewaka balinda mbu Museveni bw'aliteekawo emirimu n'obagamba mukwate 10 mugende mulime era ffe abamu twagala okubagamba nze namala okusoma e Makerere University I was very lucky nti mba nfuluma ne mukwano gwange kati ye kanso w'obwakyabazinga mukulu Luganda we balanga omulimu nenoonya sekandi antereko omukono ne bangamba okulaba sekandi olina kufuna appointment Oluganda nangamba leete ebbaluwa njitwale wa Kadaga nanterako omukono era kyobolaba right honorable mukumuvuma nze waliwo yali ampadde sente mabega keri nga bamulwana nezikwata abantu wali okubisabira yiwangayo nnyo mba nfuluma Makerere na sebo professor nze mba nfuluma Makerere na fuluma na Benzi zi 200 ezitalabikala era kyobolaba nzengenda netawuliriza nze ngenda nengamba abantu nti eno government tegenda kuwa mulimu bw'oba olina diguli ng'ogitandiseewo tandikako n'ekintu kino eky'omu mutwe diguli kipapula
era tosuubira nti eno gavumenti y'NRM gy'olaba etunze na buli kimu kyonna nga bakitunze. Nalabye ne Seratoni bagitadde ku katale bano abasajja beeyagadde Seratoni baani abagizimba kati gwe bw'oba ova mu kyalo fe ababeera mu kibuga tuwulirize osooka nakaseko nkimanyi bulungi wuliriza it is a public private bw'onaawuliriza byenjogera ojja kufuna obudde naye bwenjogera ate ng'oyogera obudde bugenda. Nkugambye eno gavumenti okumanya etusobedde tewali kegenda kulekerawo eggwanga lino. Naddala mu abantu ba wansi bagabira obukunkumuka ne mukuba mu ngalo bano abasajja bagenda tunda eggwanga lino paka ffenna nga n'abantu batutunze nga bw'oyitawo bagamba nti olutamaguzi ow'ekiwalaata twamutunze ng'omusajja ali wano agula abantu ab'ekiwalaata nga bagamba nti ono tumutunze. Kakati bwe mubeera mu nsi ng'ebi institutions ezaateekanga ezaakoleranga abantu ne ziteeka amateeka ne zi-organizinga nga tezikyaweebwa kitiibwa olwaleero okwogera nti ni mubaka palamenti oli aga so what remember nti nkugambye oli akugamba nti gy'olaga ogenda kunteesezaayo ki nti obadde wano mu palamenti y'e Kampala n'oteese ekkubo ne ligaana okujja nti bona ogenda eggulu olwo n'oteesa n'ekkubo ne lijja n'oteesa wano batuwa amalwaliro ne gagaana okujja n'oteesa bongeza abasirikale oba abasomesa oba abasawo ne kigaana n'akugamba nti nedda okujjako nga waliwo ensonga endala zemuwa naddala mwe ng'abakulembeze nti twagala okutambulako mu bitundu by'eggwanga waliwo bannaffe abatatuukangako mambuka ga Uganda, which is very okay. It would have been extremely okay singa economy eri bulungi. Naye bw'otunuulira ku economy ekyo mbumba nakyo bw'otunuulira economy yaffe weefaanana wakati mu bwavu obungi ennyo ng'abantu ennaku zino n'okufuna omutwalira ebbanga bannaffe abaasuubula nga bonna bagenda bava mu bizinesi olw'emisolo emiyitirivu. Bannaffe mu byalo balima ebirime byabwe buli babirima ne bijja mu bungi obutale ne bufa. Omuntu atandika okubuuza nti revanse yo ba palamenti ogitwala ggulu oba ogitwala Kongo. Ebiseera bijja tuuka nga batugamba nti kati Museveni yagaye palamenti etulenga mu maka ge lwakitula ate kati yavuga buli kimu. Palamenti emuli mu nkwawa nkugambye palamenti emuli mu nkwawa nga bw'okwata enkwale yo n'ogiteeka mu mikono gyo kyayagala kyakola. Kubanga kakati abafenga ababaka ba parliament tukugambye tuvuddeyo leader of opposition kubanga mukama wange mu parliament ife aboludde lunongo jeko speaker yo waggulu atugira n'agamba nti olw'okuba nti abantu bali bubi sente zino tugenda kusaasanya obumbi 5 buli lutuula obumbi 5 butuuleyo gye tulaga kati bwe tuba tugenda kusaasanya buli sitting bilioni 5 lwaki sente ezo tetuzwa bano abaana ba intani abasawo abasabye ne bagamba nti babateekereyo akasente kuba minisita yagambye nti talina sente tukabawa abaana basobole okuba deployed. Yes, nkireeta bulesi. Lwaki sente ezo tetuzongerako kuzirya abasomesa be basuubiza aba science ne baweebwa sente zaabwe? Lwaki sente ezo zetugenda osaasaanya ezo tetuzistopinga ne tuzongerako ne ziweebwa abasirikale abakaaba? Oba ne tugamba nti kuba tugenda kutuula buli region tumaleyo bilioni 5 tugambe nti ezo buli region ezo sente tuziwadde eteekeyo eddwaliro oba ziweebwa abavubuka oba ziweebwa abaagala okutandika emirimu. Kensembeyo kana akaddiguli ekyo nkitadde kiri eri bannansi kubanga bannansi mutukaluubiriza nnyo. Ebiseera ebyokulonda babagabira obukunkumuka n'omuntu atakololangako mu palamenti ng'omuyita honorable atakololangako mu palamenti ne mujja ne mutukaluubiriza mwe muleetedde ne Museveni okutuusa eggwanga lino we liri. Singa abantu mulonda abakulembeze abasobola okuyimirirawo ku lw'ensi yaabwe Uganda nga tebalinda buno obukunkumuka babazanyirako kubanga ababavuwazizza ennyo ate bwe bajja ne babasuulira obukunkumuka nga bwe nalabye bano omwami Museveni ng'agenze basajja batu nga babalinyisa bibaasi bwe mupaala ku bibaasi naye ng'obuuza ekikupaaza kinti kulya ku kanyama nti Museveni azze. N'olwekyo ate anti mukama wange nakusomedde wano ekyawandiikibwa olwaleero lwa Sande nti omubisi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza obute bwonna obwaliyo baabulya
bwonna ensembyayo etawera kadiguli etawera akensembyayo kadiguli kano kebasabye kikanga tewera ezabasomesa diguli si kyekikulu ennyo okusoma kikulu nze nalindi mbeere Germany mu kabuga bakayita Dom mu koloni omusajja omu ne mubuuza nti lwaki Germany ngagga nnyo nti buli mu Germany gwakutunulako omulaba teyenyonyongoza buli mu Germany ayogeza maanyi atambuza maanyi mu Germany what a drive Mercedes Benz n'omu Germany bwagenda Bungereza ng'Abangereza batandika ogamba Germany baali mu gundi gye bayita European Union mukago anti kati bwe batuuka mu mukago gwa European Union okugatta ensi za Europe nga Germany bwegamba ffe tuba tetwogedde teri mulala alina kakati Bungereza nga kigiruma nnyo ne bagamba nti ne batusomesa eyo Dom mu Dom City nti ekifuula omuntu yenna okuba ow'amaanyi bazita zino tumuzita mu Luganda ziteeko ezo ziteeko nze njogera mu Luganda gojja kwogera mu lulimi lwo muteeko kati teeko ezo zisapuliment zino diguli ze tufuna ez'ebiwandiiko tutamaguza alina masters zisapulimentinga ku skills zolina mu mutwe nti omwana ogenda okumuwa diguli in mechanical engineering nga bamusomesa de motoka agimanyo gisumulula yonna n'agiteekawo n'agatta obuwaya n'ennaku ezo nakwatibwa sebo ensonyi professor mu seconds ono omusajja azimba ekkubo lya Semuto Abubakar azimba matuga Semuto Kapeeka ng'agenda alanga nti bane tulina emirimu nkaaga ng'agenda ateekawo wali eri twetaaga bwe bati nga kyebeetaaga be bantu abasobola okukola ebintu practically n'afuna aba masters abaaki bonna ne baapulayinga nga bajje bakole ku kkubo eryo abasajja be abayunula bajja ewanga abo abayunula bakola nabo ne baga nti neebutamaguzi tetukirabangako lino eggwanga eryafaanana tulina abasajja balina first class degrees mu engineering naye babaleese nga tasobola yadde okwokya omutayimbwa practically alina first class naye wali practically ku ground nga n'okumugamba nti yokya omutayimbwa otereze narobendi nga amanyi byakubipapula wali eri bibye byagundi n'agamba nti kakati ku bantu betufunye eno almost 200 tusobodde okusivingako tutufutteko abantu nga bana abalala balina masters naye nga yabitabo biwandiiko practically nga tewaliwo n'omwasobola kukola. Yes, Red Zone TV kwali we bali kubanga okyagoberera abadde mubaka Honorable Lutamaguzi Ssemakulu abadde akyaziddwa ku programu emu nga ffe bweri nkola yaffe nti tubikuleetera tufunayo ebigambo nga bya mugaso. Mu mawulire ge twasimbyeyo kubanga tukuwa gwampuliriza ku mukutu guno gwa Red Zone TV twakuwadde amawulire ku nsonga za bizonto n'ensonga endala nga bwe nkugambye awo mu mawulire gano gennyini gwe ampuliriza kakati. Obumu ku bubaka bwe mwampadde message ezazze zenjagala okubanga ntandika nazo. Nambuya Asia we bali kubanga oli ku mukutu gwa Red Zone TV message yo yatuuse tugirabye nsonga za mutawana nnyo. Message we bali kubanga wataddeko Abubeka Rajabu n'agamba mazima government ya Museveni tetwagalangako bwagambye Abubeka Rajabu. Nambuya Asia naga Mr. President, may God bless you, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nassali Jeni nagamba mwe bali kutuweereza free Kivombi munaye nawe we bali kubeerako free Akireo Kivombi. Shamshagre we bali kubanga nayo kwoli ku mukutu ogwa Red Zone TV. Niyo ono teyataddeko linnya yaga Mr. Patrick ekyamazima kiri nti Museveni si munna Uganda y'ensonga lwaki tafaayo ku bantu baffe naye tewataddeko linnya. Nakabugomire ogamba otya agambye ekiteezi bya nnaku bannange we bali kubanga gy'oli take that we bali kubanga naye kwoli agambye Ssaabazonto Kasajja. Namakula Phoebe we bali kubanga kwoli agambye abantu ba Buganda lwe mulimanyira nti government ya NRM terina love for Ugandans muliba mufudde mwenna. Bwati wagambye Namakula Phoebe we bali kubanga kwoli mu kutu gwa Red Zone TV n'agamba Bizonto munnumye nnyo bamuyise Rutaya Oliver
agamba Bazonto okulya ssente. Sonko Matthew n'agamba mwebale kubanga agambye atya agambye sebo Bazonto balina ne bank account kwe batereka ensimbi y'omunnaYuganda. Sonko Matthew message etuse bali kubanga oli Namutebi Mastula n'agamba our council Mr President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba dda nti weesiga mutima gwo bwatyo bwagambye. Nantongo Jenny na yewunya Bazonto naye nga message etuse. Kawoya Johnson ogamba oti agambye we bali kuweereza munaye nawe bali kubeerako. Nabukenya Maureen nawe bali kubanga ogoberera message etuse. Hasfa Habiba we bali kubanga nawe ogoberera message yo nawe etuse. Mukutu gwa Region TV embeera bwetyo bweri. Nasali Jenny we bali kubanga naye kwoli message yo etuse. Tugirabye akyokola kya mutawana nnyo okujja noteeka wano obubaka bwo. Nakabogomire we bali kubanga nawo kwa kyaliko message yo etuse na mwenna abataddeko obubaka bwammwe kyemukola kya mutawana nnyo mwe mutu w'amaanyi ate n'embavu okujja tusigale nga ate tubasakira tugabaweereze gonna gye tuba tugasanze ne tugakuleetera. Mukutu gwa Region TV Sebambulire Patrick nze mbeera wano nga mbaweereza ate okubanga ensonga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula. Kakati tuwuliziganye mu updates eziddako mwe bali kugoberera Region TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.